Ebbaga eryokubiri lyali lya palamenti. Palamenti erimu ababaka 505, ababaka abateesa bali 5 bokka. Kati abalala lwaki batufunza lutukwasa ebbugumu? Nga njagala palamenti buli district ewereza ababaka 2 bokka, omwami n'omukyala. Natujja kuba n'ababaka 206 mu palamenti, naye nga ntaddemu akawaayiro nga mujja kweyongeramu ababaka abalala 5 abalondobeddwa buli kibiina ekyetabye mu kulonda, nga kiweewayo ka percentage okusinziira ku percentage kyafunye mu kalulu ka pulezidenti. Okulondoba omuntu nekimuleeta nga teyeesimbye kibata nomination, oyinza okujja n'ogamba nti Kasagga ono wankizo nnyo e Masaka, abeere ku lukalala lwaffe olw'50, buli kibiina nga kigabanako percentage okusinziira ku performance yakyo mu kalulu ka pulezidenti. Nga gye binaggweera, palamenti ejja kubamu ababaka nga 320 bokka, nga nsazeeko ababaka kumpi 2 n'omusobyo, nga kyeŋŋamba nti ensimbi ezo zigende zikole amakubo, zimbe amalwaliro, zitereze amasomero, nga n'omuwendo onguleza gwe tunaasevinga nga tukendeezeza omuyeye w'ababaka ba palamenti. Oba toteesa obeera mu muyeye. Naye omubaka omukyala y'omu ku baalaze nti asobola okuteesa tasikapere. Nze siina mutawaana Masaka City, abataka bwe batula ne balonda abantu 2 ne bwe mba siriiko, naye nga balonze be basinga. Mu palamenti oli najja ng'olunaku lwalayira lwasembayo okwogera, abo bawulira nga omusajja boogera oluzungu, kalabi kale bakagenda kweyogeza ki? Batwewuunya bwewuunya lwewonunaki ono okutufunza. Kakati abo bangi nnyo nga njagala baddeeka bagende bakulembere mu bitundu byabwe gye bava mu local government, kubanga mu ssemateeka ennongoosa mwalimu ne kyenali ntaddemu okukyusa enkola ya decentralization naye nenfu eve ne advanced federalism, ebitundu bigaba n'ensimbi. Museveni teyeebuuza nga agamba nti eggwanga likuze mu byenfuna naye nga abantu bakola bwavuwazi. Olwokuba nga luwa ekikyamu ekikulu kyakugabana nsimbi za ggwanga, nga ntaddemu enkola tujja gabana ensimbi z'eggwanga okusinziira ku buli kitundu n'obungi bw'abantu. Ebyo byonna byagwa butaka. Maama ono muwaka tebalina gwanoonya, alina gwanoonya. Kakati ebyo bye bya ssemateeka ne palamenti. Naye palamenti ku bbago lya palamenti, maama muleke gyadagwadagala amulabi. Nateekamu n'akawaayiro akalala nga njala tuteekeyo palamenti gye bayita palamenti enkulu erabirira eno eya wansi nga bwe kiri e Kenya, naye ng'erimu ababaka 39 bokka. 39. Oyinza okuwumbuza lwaki 39? 39 ze zaali disitulikiti za Uganda nga sonakola ssemateeka omujja. Bw'ozitunuulira buli kitundu kya Uganda oba okirabamu ekirimu 39, zirabirire zino, zirabirire bano abawansi abangi omuli n'abayuya nga teboogera. 39 nga be balabirira ne bajeti gye tuyisizza, be bagikuba mutwe kibalabe oba buli kitundu kifunyemu, gye bayita upper house. Nakyo nali nkitaddemu ng'ennongoosereza. Oli baŋŋamba nti ebyo bizibu okuteesaako oba otumenyera bwerere mu byobufuzi, kubanga eggwanga ligenda litambula, ebyo ebirina okuteesebwako. Nayita n'ebbaga eddala er'ebibiina by'obufuzi, nga njagala ebibiina by'obufuzi etteeka eri bwe litufuga litukkiriza okukolagana ng'ebibiina. Naye nga muba mukolagana, bwe mugenda mu kalulu buli muntu asigaza akabonero ke, kati ke bayita akavuyo, organized chaos. E Kenya owulira ekibiina kye bayita mu Swahili Azimio Kwanza oba Kenya Kwanza, kirimu obubiina nga 12 naye balina akabonero katya Azimio wa Umoja. Kenya Kwanza ebibiina byonna ekimu kirimu ebibiina 9 kira 12 naye ebirala tebiwulira bwe babyogerako, kubanga birina akabonero katya
byakkanya ku nsonga emu yokka kukwata buyinza nga kyenyiga tukole mu tteeka eritufuga naffe. Bw'ogamba nti ffenna tuli opposition tugende twaŋŋange nakyemalira nga tulina akabolero katya kamu, naye kakati mugenda ku ballot paper kuliko olusaniya, kuliko emmiini, kuliko omuti, kuliko endeku. Kakati ebyo bintu byakika kyeru ate ebyo Museveni byayagala ebyakawuyo otugeko bikusobere oba ndi wamini oba ndi wandeku oba eno yendeku oba eno yensuwa ebyobugwagwa ebyo. Nali njagala abopposition balina omukisa okozesa akabolero katya kamu. Buli agamba nti ndi opposition nga tagenda ngaamagamaga ngaamanyi ekinyintute ku lupapula kutiikinga muti nga wansi w'omuti, kubanga omuti munene si mupaapaali muvule. Waliyo abalala bangi abatambulirayo mu kasirise kusa ensonga ngaagoba embogo. Oba olodda embogo totambula na nsuuluulu, otambula ng'omuntu omugezi bw'abeera, notta ne ku bigere n'owuliriza munno ng'omanyi waali kubanga esolo mugwa muwufu. Ekyo nali njagala mu tteeka ly'ebibiina. Nakola ennongoosereza mu tteeka ery'akakiiko k'ebyokulonda nga mulimu ensonga 3 ndi mu kufunza obudde bugenzi, kubanga mwadde mwagala nnyo okutangaala ensonga zino ezirumya abantu omutwe. Nga bakasajja k'e Masaka kasula kakola tekeebaka akakiiko k'ebyokulonda kalondebwa omuntu omu. Yali akalonda wansi wa movement nga twali ebibiina, era yakalonda nga tulina ebibiina. Ako kasandali k'amaanyi. Fwe twakulira nga tusamba omupiira, twakulanga n'ebivubuka byavanga n'emipiira ewaka nga kyekina omupiira, nga bw'okikoonako n'okikuba endobo nga kigutwala nga kigujjawo, omupiira gukoma. Bwe babanga balonda ttiimu nga kyekironda abasinga okusamba kibaza sayidi yakyo, sayidi emu nebeerako abajega, nanyini mupiira yalonda abasinga okukola ki, ne badda oludda lumu. Era mugamba kuno kuvuganya, bw'omukoonako ng'agukwata ng'agenda. Kale bye bya Museveni n'ebyabakamu ebyo nali njagala tukyuse, kubanga tuli mu bibiina byabufuzi kuvuganya. Ebibiina by'obufuzi tukole etteeka nga birina enkizo mu kusalawo baani ba komishona mu kakiiko k'ebyokulonda. Tukyuse etteeka ng'omuntu alondebwa okubeera komishona asunsulwa mu lwatu, abantu ne bamwogerako ne rekodi ye nga bwe kiri mu mawanga amalala. Yogera olaba ekisajjasajja mugagala kino tekirina rekodi ntuufu, nga yagenda okusala yakuta effirimbi. Okutta effirimbi ate bw'osamba ogobeera muzannyo ogwo, goloyo bwenywa ng'agamba wadde offside, bwe bakuba endobo ng'agamba weekaabya, kabakuba eddala okaaba amakube. Naye njagala tubikyuse, akakiiko kalondebwe independently. Ekirala nali njagala etteeka ly'akakiiko k'ebyokulonda likyusibwe, kikkirize abasibe okulonda. Kati nze ndi munnamateeka kambagulire, omusibe eddembe lye erimu limuggyibwako mu mateeka. Omusibe omusajja mukyali tasobola mukyalira mu kkomera ne bakola eyo amaka, tasobola kwewa bbeetu, kutaayaaya, kugenda mu katale kwegulira byakulya. Naye ssemateeka tamuggyako ddembe lya kulonda mukulembeze we. Okumanya ensonga eyo nkulu, waliwo munnayuganda yagitwala ne mu kooti enkulu, kooti enkulu n'esalawo eggoye nti kyabumenyebwa amateeka, kimenya ssemateeka okugaana omusibe okulonda. Omusibe atakkirizibwa kulonda mu mateeka yoyo ali ku musango ogwakalabba nga yasalirwa. Oyo osalirwa ogw'okufa, bannamateeka tugamba oba tokyali ku nsi obeera mu mbeera ndala. Naye omusibe ali ku limandi n'omusibe yenna eyasalirwa naye nga si gwakufa akkirizibwa okulonda. So nali nkoze ennongoosereza nga buli komera polling station nga basobola okukola ki, okulondera. Nga prisons warder
asobola okubeera nga yalabirira ebyokukola ki ebyokulonda. Era nali nkoze ennongoosereza nga bannayuganda abali ebweru bakkirizibwa okulonda omwaka oguwedde, naye ensonga yasalibwawo kooti ti bannayuganda abali ebweru obutalonda kimenya ssemateeka. Era nagenda ewa byabakama ne mugamba lwaki okola ku nsonga eno. Byabakama n'aba musajja mweru nangamba nti ssebo oyagala nze mba nkolera etteeka gw'oli mu paladi muleete etteeka nze ndi rede. Bannayuganda abali ebweru nga ku embassy yeefuuka polling station. Ono waliwo okulonda kwerwanda omwaka oguwedde. Abanyarwanda balonderanga ku embassy yaabwe era bakulanga layini ne balonda. Naye Rwanda balonda abali ebweru. Mu Uganda eggwanga eryabeepansa batakola byateeka ekikulu. Bannayuganda abali ebweru mubagalako ssente zokka. Bannayuganda abali ebweru bali mu myaka egironda basukka emitwalo obukadde obubiri. Waki ne bandironsa akakadde kamu kikola enjawulo nnene. Ekyewuunyisa bangi bawagira opposition. Neewuunya abakulembeze ba opposition okugaana abannayuganda abali ebweru okulonda batakirwanirira. Era nembuuza bakolera ani? So ebyo byali mu tteeka ly'ebyokulonda linaye njagala okukyusa. Etteeka eddala nga njagala okukyusa etteeka lya gavumenti ez'ebitundu. Tujjewo decentralization, tuteekemu advanced devolution oba federalism ng'Ekenya bwe kiri. Kenya akulira regional government tugambe ng'ey'e Masaka ayina amaanyi mangi nnyo, ayina ne ssente esalawo ebintu binnyo n'abikola. Basuniddeko busunizi ku mateeka amabago ge najja nkola mu paalamenti. Bannange nga babongoota bubongoosi ne bagambye bwe tebisoboka. Ne mbabuuza kiki ekisoboka tukikole, ndi mwetegefu. Kujjako nakyemalira mutukulembere mutumuggyeko tukole amateeka gano. Kakati bakadde bange ne bato bange abali wonna ddala mukodomi wange bayogeddeko muzeeyi Busoke, muyige ekintu kimu nga mwagala enkyukakyuka ebeerewo mangu.